الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Matendo gonna majuga Allah subhanahu wa ta'ala omusasiza ow'ekisekingi atatende bana ekitendo kyonna nga kyabukende tumusaba okusasira eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamu ne abantu be basahaba be mikwano gye baganda be bonna ne kwabo bonna abagenda okujja ku nkomerero mpaka enkomerero erimirirawo nga bali ku nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abebitiibwa abalungi, tugenda mu maaso n'okusoma ku musomo gwaffe ogwa siiratu nabawiya nga tuli mu kutunulira olutalo lwe Uhud, biki ebyaliwo era olutalo olwo lwatambula lutya. Nga tetunnaba kubeera nga tuliyingiramu, tutwala okusaasira eri muganda waffe Aida ali mu kilasi 6 yafiiriddwa ku maama we. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusonyiwa ebyamusobako era mugaziize ne kabri ye olunaku olusookera ddala. Ate n'abagenzi abaafedda nabo abeere nga abateekako ekisa kye n'okubakendeerezaako we baba nga bali mu mbeera etali nnungi. Allahumma amin. Mu mbeera eyo twongera okukubiriza bannaffe abamajalisi tayyibin okubeera nga mwongera kukuwaayo okulaba nga tutambuza da'wa naddala mu byalo, n'okubeera nga tuyamba ku bannaffe ababeera bafunye obuzibu kati nga buno obwaguddewo ku muganda waffe oyo, mu kuyambako mu mbeera ez'enjawulo. Yani obeera nga obeera n'ekyokwatayo oba buli mwezi oba kintu kyonna ne tubeera nga tusobola okutambuza ebintu ebifaanaganako bwe bityo, osobola okuweerayo ku nnamba z'amajalis tayyibin 0785414399 oba MTN eri 0785 414399 eya Airtel eri 756414399. Mu mbeera eyo tugende mu maaso n'okubeera nga tujjukanya ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam era olutalo lwali lutya. Twakoma nga tulaba ihtidamu alqitaalu hawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, olutalo bwe lwayitirira amaanyi ku saidi y'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Abasajja ebakuba emmundu ng'ate bagikubiraawo ewali omubaka sallallahu alayhi wasallam, naye ng'ekigendererwa kyabwe ekikulu kubeera nga bamukola ki? Nga bamutta. Kwegamba twalaba nti nno lamma bada'u amalu tatwiq, abasajja abo baamala okubeera nga batandika okuzingako omubaka bamwetoolole wamu n'amajeege, lam yakun ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa 9 nafar. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali ayina abantu 9 bokka abaali bamwetoolodde abamukuuma. Falamma naada almuslimin, bwe yabeera nga akoola abasiraamu n'abaga nti kugamba nabbi yamala okulaba nti abasajja babeetoolodde ku lusozi waggulu bangi, nabbi n'akoola abasiraamu mujje tubeere wamu ffenna, halumma ilayya, mujje gyendi mubeere nga munneetoola tubeere wamu, ana rasulullah, nze mubaka wa Allah. Kaakati jjukira abeera ayambadde ebintu ku mutwe nga tosobola mumayyaza muwawula mu balala, nga bumanyi headgears eziprotecting abantu n'ebiso mu lutalo, nga abyambadde tosobola kumanya nti yono. Kakati bwe yabeera nga akoowoola nti halumma ilayya, mujje gyendi, ana rasulullah, nze mubaka wa Allah, sami'a sawtahu almushrikuuna wa arafuuhu,
bali bamushrikuuna ne bamutegeera nti yono obwedde ali wano ayambadde ekintu ku mutwe ne babeera nga bamutegeera fakarru ilayhi wahajamuhu ne babeera nga bongezaamu ku nnumba zaabwe wamaalu ilayhi bithiqlihim qabla an yarjia ilayhi ahadun min jaishi lmuslimin ne babeera nga bamulumbisa na buli kintu kyonna kye balina nga abasiraamu tebannaba kubeera nga bakuŋŋaana فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك عنيف كاتبنا بسجة أو مويندا أبالي بكوما النبي صلى الله عليه وسلم نوابلو كولو تلو أمان يوكلبا نغبا مشركين تباكو أتكو النبي صلى الله عليه وسلم نوم سايقوي كان مونجي ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني mulutalo mukakuba ganako mweyolekeramu omukwano ogw'amaanyi basahaba gwe balina eri nabbi sallallahu alayhi wasallam. rawa muslim an anas bin malik muslim atunyumiza n'atugamba mu hadithi ya anas bin malik agati anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam mazima ombaka ku lunaku olwo aflada yawma uhudin fi 7 min al ansari nabbi yeyawula ng'alina abantu 7 nga bava mu kibinja ekyo ekyaba ansari wa rajulaini min quraish n'ababiri nga bava mu bakuraish be bantu 9 falamma rahaquhu qal bwe babeera nga bamusisinkanya abantu abo 9 nabbi n'abeera nga abagaa nti man yaruddahum anna walahu aljanna ani atugobako abantu bano abaagala otulumba abaagala otutta ani atutaasa ku bulabe buno abasajja batulumbye walahu aljanna allah agenda kubeera nga amuwejjana kakati au rafiqi fil janna allah agenda kumuwejjana oba au huwa rafiqi fil janna agenda kubeera mukwano gwange nfanfe mu jjana fataqaddama rajulun min al ansari ne wavaawo omulwanyi omulala mu abo 9 ava mu ba ansari faqatala hatta qutil n'abeera nga alwanyisa bali asobole okubeera mukwano gwa nabbi mu jjana hatta qutila paka nalyo yattibwa thumma rahiquhu aidan falam yazal kadhalika hatta qutila 7 nabbi n'abeera nga agamba abalala mujje ono bwe yattibwanga ng'omulala yeesowolayo ng'alwana paka naye ne bamutta ne wavaayo la paka abantu hatta kutila 7 paka abantu 7 mu ba ansari bonna we battibwa. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam li sahibaihi nabbi n'abeera nga agamba abakuraishi bana babiri abasigaddewo n'abeera nga nti man ansafana ashabana mikwano gyaffe gino egifudde 7 ba ansari abafudde abo nga mubalaba tebatuleseewo bulesi. wakana akhiru haulai 7 noye yasembayo mu abo battibwa 7 yali ayitibwa ammaratu bun yazid bun sakan ayitibwa ammaratu mutabani wa yazid qatala hatta athbatathu aljaraha yalwanira ddala paka ne babeera nga bamutema ebiso n'abeera nga afuna ebiwundu eby'amaanyi fasakata naye n'abeera nga agwa n'abeera nga attibwa. kakati nno tulaba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam asigadde mu bantu 2 bokka be basigadde nga bamukuuma 7 guttiddwa. kiki ekyaddako ajrahu sa'atin fi hayati rasuli sallallahu alayhi wasallam tubeere nga tutunuulira ku kaseera ahraju saa akaseera akaali akakabye ennyo akaali akamutawaana ennyo fi hayati rasuli sallallahu alayhi wasallam mu bulamu bw'omubaka muhammad sallallahu alayhi wasallam. wa ba'da suquti ibn sakan omuvubuka oli eyasembayo okuva mu bali 7 ba ansari ayitibwa ibn sakan baqiya rasulu sallallahu alayhi wasallam fi lqurashayaini faqat nabbi yasigala mu bakuraishi 2 abaali basigadde nga bamukuuma. fafi sahihaini bwogenda mu kitabo kya bukhari ne muslim mulimu hadithi eva ku abi uthman hadithi eva ku abi uthman atugamba nti lam yabqa ma'a nabi sallallahu alayhi wasallam fi ba'd tilka al ayyam nabbi teyasigala mu basahaba mu nnaku ezo ez'olutalo allati yuqatilu fihinna ghayra talhatu bun ubaidillahi wa sa'ad nabbi yasigaza abasajja 2 mu bakuraish asooka nga ayitibwa talhatu bun ubaidillah owokubiri nga ayitibwa sa'ad bun abi waqas.
أغانت وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوتنور لا كسيرا كون النبي أسغى الزابان تبابيري كي كسيرا كاري كسينجت تب مبلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين أتبوتن لك السيد يا قريش بمكة بكفار كاري كفرصة ذهبية كاري كسيرا كذاب كچانsi nga kazaabu ke bayita golden chance bodda ku side yaba mushrikina abali baagala okubeera nga batta omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaga abali bayina okukozesa akaseera kano okubeera nga bamuttiraawo nga ayina abasajja babiri walam yatawani almushrikuuna fi intihazi tilka alfursa ne babeera nga ne batasobola kubeera nga bakozesa kachansi ako faqad rakkizu hamalatihim ala nabi sallallahu alayhi wasallam bagezaako nnyo bonna okubeera nga balumba omubaka sallallahu alayhi wasallam wa tama'u fi alqada'i alayhi ne babeera nga bagezaako okubeera nga buli omu baluubirira tama'u ne babeera nga baluubirira nnyo fi alqada'i alayhi okubeera nga bamutta bakola batya ramahu utbatu bun abi waqqas bilhijara omusajja ayitibwa Utba bin Abi Waqqas yabeera nga amukasukira amayinja fawaqa'a li shiqqihi ne gabeera nga gamukba ku ttama wa usibat rubaiyatuhu al-yumna as-sufla ne gabeera nga gakuba amannyo ge gano ge bayita rubaiya ge mannyo ge bayita canines mu luzungu gabeera wano aga wansi n'aga waggulu kati agamba nti gakuba canine ejjinja lino Utba lye yakasuka nelibeera nga likuba ettama lya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nelibeera nga limenya amanya abiri rubaiyatuhu gebayitaga canines naye ku saidi eyaddyo naye nga amanya aga wansi yani nabbi nabeera nga afuna eddibu omusayi ne gubeera nga gutiiriika wakallamat shifatuhu lsufla ne gabeera nga ekibuno kye ekya wansi kibeera nga kyatika ne kibeera nga kitandika okuleeta omusaayi wataqaddama ilayhi Abdullah ibn Shihab az-Zuhri kakati oyo bw'abeera nga avudde Utba okubeera nga amukuba ejjinja ku ttama emannyo ne gabeera nga gavaamu abiri ne wajja ate omulala ayitibwa Abdullah ibn Shihab az-Zuhri fashajjahu fi jabhatihi n'abeera nga amukasukira akasaale ne kabeera nga kamukwata mu ngalo ze ne kamukubamu ekituli yani ne kabeera nga kamusala muki fi jabhatihi mu kibatu kye wajaa farisu anid ne wajjawo omusajja omulala ayitibwa Abdullah ibn Qam'ah fadaraba ala atikihi bisayf n'abeera nga akasukira nabbi sallallahu alayhi wasallam ekiso ne kibeera nga kikwata ku kabegabega ke kebayita atik bisayf darbatan anifa n'abeera nga amukuba oba amukasukira olukuba olw'amaanyi yani ekisonga ky'amaanyi oba olukasuka nga lw'amaanyi oluwakwata ku kabegabega ka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam shakali ajriha aktharu min shahr akantu ako ke yamukubaano ku kibegabega kyamuluma nnyo nabbi sallallahu alayhi wasallam ebbanga lyayitawo ng'olutalo lwaggwa dda aktharu min shahr yasigala afuna obulumi okubutwalira ddala mu mwezi nga mulamba n'obusobyo illa annahu lam yatamakkan min hatki dir'aini naye ekisa ekyo kyeyamukasukira n'okumukuba ekyakwata kabegabega tekyasobola kubeera nga kiyuzaamu engabo nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yali akoze eki ayambadde newankubadde obulumi bwajja munda naye nga tafunye kisago thumma daraba ala wajnatihi sallallahu alayhi wasallam bwe yalaba nga kyamukasukidde luli kikutte kabegabega tekimuyingidde n'abeera nga ate ajjayo ekisa ekirala n'abeera nga amukuba fi wajnatihi sallallahu alayhi wasallam ku kintu kino kye bambala ku mutwe naye nga wano ku bulago ng'ayagala kusala bulago darbatan ukhra anifatan kalula yamukuba olukuba nga lw'amaanyi nnyo nga lusingako ne ku luli olwasoose olw'okukibegabega hatta dakhalat halaqatani min halqi almighfar ekintu ekyo oba ekisa ekyo kyeyakuba nga kiyagala kutwala wano obulago jjukira baba bambadde ebintu wano ku mutwe nga babisse n'obulago ddala nga tolina wosobola kuyisa kiso kakati ekisa ekyo kyeyamukuba kyagala okutwala obulago n'okumusala wano ku bulago kyayingira mu mighfaru ke kantu akakaba kabikka obulago fi wajanatihi ku wano nga kalevu wajana ke kalevu waqala
omusajja oyo amala okukasuka ekisa ekyo kitwala obulago wano kalevu ka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera ng'ayongerezaako ebigambo ebigamba nti khudha kakwate oba kikwate kwata ekisa ekyo wa ana bnu qam'a era yenza kikubye bampita amannya gange amatuufu ibn qam'a jukira bamwita Abdullah ibn qam'a musajja mukafiiri naye nga ate Abdullah ibn qam'a kakati agamba nti khudha kwat yenze mutabani wa qam'a faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namugamba nti okay yegwe namugamba nti wahuwa yamsahu ddam nga nabbi ali mu kusiimuula bambi musaayi bamukubye omusaayi eno gutiiriika nabbi n'agamba ng'omuvubuka ono naye amwewaanirako n'amugamba nti nno kale akmaaka Allah abeere nga akuyuzaayuza akusaanyeewo akukakkanye akufuula omuntu wa wansi. وفي الصحيح بوغينا مجتبى بخاري أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته أمن يجي ago gebaita kana inzaga wansi gabena nga bagate oli agakubakejjinya negatika washajja fi ra'sihi era nabbi sallallahu alaihi wasallam nabena nga afuna ekisago mu mutwe faja'ala yaslutu damu anhu nabena nga atandika okwesangulako omusaayi gwe bali gukkirira oguva mu mutwe eno kumanya akamakayi kamusaayi eno omusajja mutemye ekiso ku mutwe afunye ekisago omusaayi guyiika kakati nabena nga kana yaslutu dama anhu nabera nga yesangulako omusaayi nga bwagamba wayaqulu nga bwagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti kaifa yuflihu qaumun abantu bagenda kulungama batya shajju wajha nabiyihim ababeera nga batuusizza obulabe batuuse ebisago ku kyenyi kya nabbi waabwe wakassaru rubaiyatuh ne babeera nga bamenya n'amannyo ge wahuwa yad'uuhum ila Allah ate nga nabbi oyo atalina kirala kyakola okujjako okubakoola okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala fa anzala Allah azza wa jal Allah nabeera nga setteeka lye eriri mu Qur'ani naga nti laysa laka min al-amri shay gwe nabbi Muhammad ebigambo byoyogera laysa laka min al-amri shay toyina buyinza ku kintu kyonna oba ku bantu abo abakubye kwegamba byeweewuunye ebyo nti bayinza batya okulungama nga bankubye nze nabbi waabwe gwe tokiinaamu mukono gwonna aw yatuuba alaihim tokiinaamu kigambo kyonna oba abantu abo beenenyezza Allah n'abasonyiwa aw yu'adhibahum oba Allah ng'agenda kubabonereza fa innahum zalimun abantu abo balyaza amaanyi okubeera nga bakoze ekikolwa ekyo ng'ogenda mu riwaya Tabarani agamba nti qala yawmaidh nabbi agamba ku lunaku olwo ishtadda ghadabullah obusungu bwa Allah bwayitirira qala yawmaidh nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba ku lunaku olwo nga bamaze omukuba nti nno ishtadda ghadabullahi ala qaumin obusungu bwa Allah bweyongedde ne bubeera nga bw'amaanyi ku bantu dammu wajha rasulih abo ababeera nga bakoze ki batulusi kugamba batiirisizza omusaayi okuva mu kyenyi kya nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala thumma makatha sa'atan nabbi n'abeerawo akaseera n'agamba Allahumma ighfir liqaumi ay Allah beera ng'osonyiwa abantu bange fa innahum la ya'lamun mu butuufu ekintu ekyo bakikoze nga tebamanyi wakadha fi sahihi Muslim nabwekito bwogenda mu kitabo kya Muslim yagamba annahu kana yaqulu Muslimu ye yagamba nti nabbi yagamba nga rabbi ighfir liqaumi ay Allah sonyiwa abantu bange fa innahum la ya'lamun mu butuufu bakikoze nga tebamanyi wa fi shifaa'u lilqadi Iyad bwogenda mu kitabo kye bayita shifa nga kyamumanya ayitibwa qadi Iyad yagamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nga Allahumma hdi qaumi ay Allah lungami abantu bange fa innahum la ya'lamun mu butuufu bo bakikoze nga tebamanyi olw'okubanga obusungu bwa Allah buyitiridde gye bali kati nabbi ali mu kwegayirira Allah abeere nga abasonyiwa wala shakka anna almushrikiina tewali kubuusabuusa kwonna nti bano bamushrikiina kanu yahdafuuna alqadaa ala hayati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baali ekigendererwa kyabwe ekikulu
kya kubeera nga batta basanyawo obulamu bwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam illa okujjako anna al-Qurashiyyaini abasajja bali abakuraisha ababiri betulabye omu nga Sa'd bin Abi Waqqas wa Talha bin Ubaidillah abasajja ababiri qama bi butulatin nadira bakolawo olukwo olw'enjawulo olwaludde okulabika wa qatala bi basalatin munqati'atun nadhir ne balwana n'obuvumu bibasala balwana bibasalatin n'obuvumu munqati'atun nadhir obwali tebunnalabikako kwegamba Allah n'abongera amanyi basajja babiri bokka Talha bin Ubaidillah ne Sa'd bin Abi Waqqas nga bebasigadde okuuma nabbi abasajja babatta bagenda kutta nabbi basigaddewo babiri bokka kakati qatala bibasala ne babeera nga balwana n'obuvumu obw'amaanyi munqati'atun nadhir nga tebunnalabikako kyokka olutalo lunyinyitidde hatta lam yatruka bote balekawo kintu kyonna wa huma thnani fahasab bote bafaayo nti tuli babiri bokka tuli babiri ffekka mbu tetusobola kulwana wabula lam yatruka sabilan ila najahin mushrikin balwana tebalekawo kkubo lyonna nti basajja bali mushirikina baberenga bawangula baberenga batta Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabo babatte babafune ekigenderwa kyabwe kye bali bakola ki bagenderedde wa kana min amhari rumati al-arab abasajja abo babiri bali mu amhar omuntu nga bali experience ekigambo mahar ye muntu nga amanyi ekintu nga akimanyi nnyo kakati ate tutuka ku amhar asinga okukimanya yani bali basajja bakubi ba busaale balungi nnyo Sa'd ne Talha aganti fatana dala hatta ajhada mafrazatil mushrikin balwana paka lwe babeeranga bakuba obusaale ne bazzayo bali abasajja abaali bagala okutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakatugami wakana min amhadi rumati al-arab bali basajja bakuba obusaale balungi mbawarabu fatanadala hatta ajhada mafrazati al-mushrikeen ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam balwanira ddala paka bwe bazzayo bali abakuraishi abaali bakasuukirira obusaale jjukira bo baali waggulu eri waggulu nga bano abasajja bali eno wansi kati bano ababiri ne babeera nga babakuba obusaale bakuba biso biki bwe bityo ne babeera nga bazzaayo olukwe lwabali n'ekigendwa kyabwe ne kirema kutuukirira kye baali baagala okubeera nga batta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati tujja kubeera nga tutandikiraawo ku dduwa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yasabira omusajja oli ayitibwa ayitibwa Abdullah ibn Qam'a kiki ekyamutuukako Allah yajanukula atya tovulaba Allah yatugamba mu surati an-nur yaga nti la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da nabbi bw'asaba edduwa eyo nabbi gy'asabye temugifuula nti eringa eyammwe gye mwesabirawo ya nabbi ewulirirwawo era neeyanukulwa kakati tujja kulaba omulundi ogujja insha Allah yajanukula ate edduwa nabbi gy'asabidde omusajja oli tulabe bigambo ki nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogera ku Sa'd ate bigambo kibe yayogera ku Talha nga bamaze okumujja mu ttagali eyo wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.